Ochitegera, you are Libra. Nakusomesa naye tobi tegera bichafu. Kale guys, let's kick start the show. Babies, we love you so much. Okay. First of all, those tutandike ne Kuruthum. Hajat Kolo. Naye tutandike ne mama wa mwana muwala yani Nicole Pretty. Nicole no. Ole mwakwata amanya wasobera. Nicole no, you know what happened? Byatuka otwali balaga. Bamwandisa apology nga mama alaba. Mama alaba. Nagenda yombere bweru wakati. Mwali mulowooza omwana we talina bamulwanirako. Lwaki yali asirise kukomera ne bana. Mumukole byonna mwamutwala mukomera n'asirika. N'agira ne mwana asirika. Ne mumwayiriza mbu mwononefu mama n'asirika. Ate muzadde ku mwana tayonoona ku muntu. Kwanza njagala tukyejjemu omwana ayonoona. Sometimes omwana kale muvume wano mu bantu. Naye ate omuzze ebbali osinge kumulaga ensobi gye yakoze okumubuulirira. So omwana ne mumuyita malaya n'ensirika. Mulowooza bambi tebimuluma. Ekyo kigundi ekyo mpozi yakisa. Ekyakoze audio mu kyekibi. Nego omuzadde ku mwana wasigala muzadde by the way. This video was not meant to come out of camera. Yokugenda ku police. Naye olwokuba baagala obutaala. Bagala nnyo ebyabaserebwe. Ebyo byasinza onnyiza maama. Anti n'omwana serebu superstar. TikTok yamulaga w'amaanyi nga bw'alowooza. Era bisimanya anko akula mutayagala kumanya. Nawe oli mwononefu akulamu gwe. Agambye ne mugambye. Bwayonoona n'omwana wange omusaba abakyala. Bwagambye. Byonna byogedde. But I hope actually Jackson nze nzikiriza nti bambi ajja kuyombesa bano protecting omwana we mu public but womuzze ebbali. Be a parent and tell her the truth. Mugambo yakyali mwana muto mugambe kino. Mama waffe watulopanga ku ssomero n'agaana tukuba n'atuwolereza naye nga bodde waka mukwano bakusabula emiko. Naye ye Nicole is so I hope she does that after the cameras. She's a spoiled guy. I know ya. Mama bino si tetubirumamu. Jackson nze nali mwononefu nga tebanzikiriza kunkuba ku ssomero biti naye nga mama nga yankutteko. Nga kukuba so you might protect your baby's image as a parent nakyo kirungi. Obutalaga nnyo nsimbu nawe wamuvaamu nnyo but muze ebbali omutuuze you speak to her as a parent. Katsoke twabe mama obukambwe bwalina. Mulala. Shimira je mberako nungi. Atino kwanza byokwerako tebira kukosa. Mwina libate nyingi bila kushimira ngo mwagala batanzi byoyogera byokwa. Ate kwanza bakyo bala. Shimira je mberako nungi. Shimira je mberako nungi. Atino kwanza byokwerako tebira kulwa bino ebigenda maaso ndabanga bimpitiriddeko. Ennaku eziyise emabega Hajati abadde ankubiranga essimu nga ngamba ngendeyo tutuule mu nsonga ng'aba family. Olunaku olwajjo nesitudde ne ngenda ewa Hajati Kuruthum ng'omuzadde wa Nicole. We natuuse ewa Hajati Kuruthum twasoose ne tutuula mu meeting abantu basatu. Ne twogera bye twayogedde nga tetwetaaga kukola ki biteeka mu mawulire. First of all, Akram yatwala essimu ya muwala wange. Nicole bwe yagenda bwe yave waka namujjako essimu namukuba ne mujjako essimu. Essimu eyo Akram nampita n'angamba jangu mwannyinaze leeta essimu tujjemu obujulizi obugenda okukwata ekisajja kiri. Saali mubi n'ensituka ne ngenda okumuwa essimu okugijjamu byagijjamu essimu yagibba teyagikomyawo. Okiwulira n'agenda eri emakindye mu nkwakyo n'abayaaye be gye yalinga asiiba nga tannaba kutambula. Teyakomaawo essimu nenjimusaba ne mukubira amasimu ne muwa ne mukwano gwange kirabo mukwano gwa Pretty gye yayigiranga make up. Omusajja oyo ne tumubanja essimu ne tumuvaako. Ku mizeejo emibi gy'azzaakola ng'akwana abaana bamanyi nti baana b'abannyina. Ate kwatadde n'okugula ba bloga bavume baswaze bonoone erinnya ly'omwana omuto. Bwe tuba twazze nga bwe mba nesitudde twazze nga bazadde ba Nicole ne tusisinkana Hajati. Obuzibu bwabadde buli luddawo okutandika okuteeka omwana mu kamera okwogera kyonna buli kye mwagala ng'ate Adija Kigozi yasinga okukulembeza ekintu ekyo. Wabula gwa Adija nze nali nakulabadde omutima gwe naye bambi bw'oba onoonya abakugoberera banoonyenga bulungi kubanga ojja kufuna by'oteetegekedde nze nkubuulira. Ojja bifuna. Nicole gwe muliko gwe mwonoona buli wamu nti simanyi yeetunda mbu simanyi kino nakiri yajja n'abeetundako. Omwana waali mmanyiiwo okiwulira waali mmanyiiwo era yensonga lwaki nali simunoonya. Nzaakira mu yankaka nga ngamba nti gamba abaho weesibe ku abaho
weesibe kwabaho kubanga mugagga biki mwesibeeko tumulabise baanamu bagamba ekiteezaala tekyala tekyala nenze ngamba mama jasi I omwana now wa know kwagala where she- nnyo the and gap. sometimes this is Africa, too much of love for a kid actually spoils them waliwo bagamba omwana mwagale ne muyiseemu ng'omwana obuwala mubulirire tell her the truth naddala omwana ow'obuwala by the way So it doesn't surprise me where Nicole gets there's something about the her. confidence wamami tasobya kyejo kimuluma ate actually ekyo kyasuka ku kyejo it's spoiling a kid. Gundi bimutuuseeko ku Ruthumu. Mukwana agambye kirabika ono omukyala bw'atyo nno olaba nange ampisiza bw'atyo ku ngeri gyendabiridde omwana Ruthumu akazambu mu nsi mbamu abantu abatayambika tetwagala buyambi ajja